Ekitongole kya poliisi kyekubidde enduulu mu kakiiko ak'ebyamateeka mu kikolwa ng'olukulu kukwatisa etteeka erirwanyisa ebisiyaga. Okusinziira ku akulira eddembe ly'obuntu mu kitongole kya poliisi agamba nti etteeka eriri mu kubagibwa liteekeddwa okubanguyiza emirimu nga bo abakwasisa b'amateeka omuli okwawula omuvunaanwa n'abagwa mu kkowe eryo era n'okwawula ekikolwa ky'omuntu omukwate singa abakwatiddwa. Some of those things I look at these things objectively as a lawyer, where we are going, so that we can plan accordingly. Nobody is trying to shoot down this, but we are contributing so that we plug the holes that may be. Because like I told you, this law is going to be passed, but who's going to implement it? Who's going to bear the burden of implementation? So let's focus and see what is coming ahead and how we can be assisted. That's my submission. Thank you. Onera ajjukiza ababaka. These cases are not ordinary cases. When it is happening in the community, at times it is a matter of life and death for the suspect. And when it comes to these cases of homosexuality, it is that once you're identified in the community, people don't want you to spend there even one night like this. So some of those arrests are made in good faith. It is not necessarily in bad faith. That's why you need to understand us. That's where we're coming from. I think even the issue of the holding cell, he made a case for the holding cell because he... Singa bakola ebbago lino basanye okukisa mu birowoozo nti kasaliisibwa bateekeddwa okwongezebwa ku nsimbi mu mbalira y'eggwanga. Bano bagamba nti ensimbi zino zakukozesebwa mu kuzimba obusenge obw'enjawulo abakwate bano bwe banaateekebwa. Okay, thank you. But I wanted to pass that message across and really to open this debate from that angle. And here when stating that the law has financial implications. And there are no financial... And you don't want him to work. No, order, colleagues, order. I think he's very clear. He has not talked about... Wabula kino ababaka baganye okukkiziganya nakyo okubadde omubaka Abdul Katuntu ng'anategeeza nga bano bwe babadde bakwasisa etteeka lino nga n'olwekyo ekyokwekwasa ensimbi endala asaanye okukyegobako. N'ategeeza nti obunafu buli mu bo ng'ekitongole nga n'olw'ensonga eyo ekyensimbi tateekeddwa kukyesibako. Values, norms and aspirations of our people. You tell me, if you are the law enforcement, this homosexuality, is it within our values and norms and aspirations of the Ugandan people? Is it? Even, and this is a command to the judiciary of this country, a command by the Constitution. So when we are here meeting in having such a conversation, you need, as law enforcement officer, have this in mind, that whatever we do, especially if we are talking about the law, we should be talking about values, norms, and aspirations of the people of Uganda. You come across these people with queer behaviors, and we have only 2 facilities for the 2 genders. So are you trying to tell us that if this law is passed and us remaining with only facilities for 2 genders, it will not be enforceable? Is that what you are trying to say? I did not get it very clearly. Mu buufu bwemu n'ettendeko ly'abannamateeka erya Law Development Center nalyo lyanjizza ebirowoozo byalyo ku buli kawaayiro nga batandikidde ku bibonerezo nga buno agezezzaako kukikola n'akikoze bonna bafuna kyekimu era alaze nga abantu bwe bagenda okukozesa akakisa kano okusuula abalala mu buzibu nga beekwasa ebisiyaga. Tulabawo nnyo njawulo wakati w'etteeka lye baleeta n'etteeka eririwo erivunaana ku bumenyi bw'amateeka kye tuyita Penal Code Act. Already omusango guno gwe baleeta omupya ogwa okwedibanga n'omusajja n'omusajja oba omukazi n'omukazi mweguli mu tteeka eryo akawaayo namba 145 kayogera bulungi ku musango ogwo ate ne kawa n'ekibonerezo eky'amaanyi ennyo. Ekibonerezo kya kusibwa mayisa ebbago eririwo likyusizzaamu lyo ligamba kusibwa myaka 10. Kitegeeza bw'oba ogamba nti etteeka eribaddewo dinafu ate lyoleeta lirina n'ekibonerezo kiwewufu
awo tuba tetutegedde kyogoba kubanga eririwo liwo ekibonerezo kinene ate lyoleeta liwo ekibonerezo kitono ate ogamba oyagala kulwanyisa bumenyi bw'amateeka oba kuza musango ogwo ndowooza etteeka omusango obadde gwina kwongerwamu bwongezi ki maanyi. Mu nsisinkano y'emu n'omuwandiisi w'ebitabo omuli ekikwata ku bikolwa eby'ebisiyaga Isaac Christopher Bogo ng'era munnamateeka naye alaze biki ebyanteekeddwa mu tteeka lino omuli okunnyonnyola sex oba ekikolwa ky'omuntu n'ebintu ebirala era nti singa liyisibwa nga bwe liri kkooti etaputa ssemateeka yandirigoba n'ebintu ebirala era nga liteekeddwa okutambula n'enkyukakyuka y'ensinga bw'eri. Biiru teyogera ku rehabilitation centers ez'abantu bano. Biiru teyogera ku worthy compensation. Eyogera ku punishments in terms of monetary naye NMCs can easily get that money n'asasula n'akola kyakola kwegamba teri punitive enough. So mbadde ngezaako okubaawula nti singa mbadde wagenda mu maaso ne biiru eno museke mwekebeze ebintu ebimu mutuule mutegere definition ya sex ekyakubya ekintu kya homosexuality mu Kenya. For example omusango gwa Eric Githari versus NGO board yali nsonga ya definition ya word yaki ya sex kubanga bo ba denying kye bayita sex ne bakiyita a gender between a male and a female. Songa ate omulembe oguliko kati gukinyonyola by virtue of cases nga hardly cases za hojezi ne European Conventions ennyini. Akakiiko kakwanja alipoota yaako mu kikolwa ng'olukulu ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja era nga kasisinkanye n'abantu abalala ombadde bannamateeka b'abasiyazi aba chapter 4 abasawo mu kibiina ekibataba ekya Uganda Medical Association nga bano bategeezezza ng'okunyweza kubaliko bwe kulaga nti omuntu tasobola kuzaalibwa nga musiyazi era nti ekikolwa kino tekirina nnono yonna ku buzaale bw'omuntu wabula ebintu ebimwetoolodde bye bimufuula okukola omuzoogo. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.